okubalira ku Parliament. Ngenda kuwa omukisa baganda bange bonna buli omu ababuulira amannya ge then tweyongere mu speech endala. Neyanzanya erinnya nze Natono Teddy nga nze nasoma byakulima era ndi agriculture officer ekyoteri. Manya Joseph Tamale Mirundi Jr. Amanya gange nze Nakanjako Josephine. Amanya gange nze Nakanjako Sylvia. Namugera Angel. Namuli Bridget Josephine. Salimbe. Namuli Jane Mary alias Maria. Dr. Tamale Kempat. Bakungubazi yeno family tata jalese nze mukulu waabwe. Waliwo abaana abalala abatali bamusagala bagambe nti tubabudde. Waliwo abaana abalala abato abasinga kuona gye bali. Ntandika okwebaza nina abali wano olw'okujja otukungubagirako taata. Taata mubadde mumumanyi nga mukwano gwammwe ffe abataata baffe era tulina ennaku nyingi ku mutima bwetwogera ku taata. Kansooke okwebaza President, His Excellency the President of Uganda. President yayagadde nnyo taata ebbanga lyonna si kati myaka 3 nze yanyumiza nti yasinkana President ne General Saleh ng'akyali munnamawulire ng'agenze bakolako interview ekiseera ekyo gye yabasisinkana bafuna omukwano bwe baatwala obuyinza ne basigaleka nga bamuyita okukola naye bamukuti nti okusavinga this country kyabadde akola. President yalabiridde muzeeyi ne bwe yava mu State House yali amulabirira. Muzeeyi yagambanga nti President yayogeranga naye buli lwakuna ng'amukubira essimu era bwe yakolanga ensobi waliwo ebiseera ebyo muzeeyi yali nnyo obubi I think baali ba church leaders n'amugamba kati Tamale genda kukubira essimu buli lwakuna tuyite mu byeyogedde mu wiiki. So yamutwalanga mutabani we yakolanga ensobi naye nga amwagala era bwoba okuba okulaki President yandisibye muzeeyi mu bintu ebimu bye yakolanga kyatakola teyamunenyako mu public yamwagala nnyo era President yasemba okwagala taata ne taata teyayagala. Ffe taata abadde wa NRM mukyalayo wa DP mama ow'ekyengera I think wa movement naye ye wa movement ddala naye nga taata buli omu endowooza zonga bulize gyakulekera. Njagala nzireko okwebaza Speaker wa Parliament tebannamwogerako nnyo naye Speaker Right Honorable Anita Among. Speaker ne muzeeyi bavudde mabega nga baagalana nnyo era mu kubeera kwenze yagamba nti Speaker yali buli yafunanga financial difficulties ffenna ze tubeera nazo nga ne Speaker tannafuuka Speaker ng'amukubira ku ssimu. Maama oyo w'ekyengera asobola okubabulira nti Speaker yampanga ssente $5 million olugosi buli mwezi nga tannafuuka Speaker. Nzireeta wa maama w'ekyengera muganda waffe Benyoni ndowooza yali mulwadde naye yayitamu ne mu bbanga lye yali omulwadde ng'atuwa ssente naye kati biseera bino abadde ankumira n'agamba son I have a message for you father yafuuka Speaker. Speaker muzeeyi we bwe twamugamba yatuweereza $10 million n'atugamba bwe muba nga mulina ebirala byonna let me know my office is open. Era Speaker abadde atubeereddewo nnyo.
Njagala okwebaza abantu bangi ab'okwebaza saagala beerabye n'abawandiise. Minister for Presidency, Honorable Babiri Emili Babalanda. Honorable yakwatagana I think ne muganda waffe Bebe Cool ne Farouk ne bagenda ewa president ne banja ensonga za muzeeyi. Era abadde akola kinene nnyo ng'akonsaltinga muzeeyi. Muzeeyi wabeereddeawo obulwadde nga muzeeyi alinga amanyi omwana afa ng'amanyi okungamba kubirako ku gundi n'akugamba kubirako gundi ne gundi ne gundi. Abatakwatanga nga bakudde nga bano tebakutega kyewuunya. Honorable Babalanda abadde akwata amasimu ga muzeeyi n'amuwa amaanyi agabeerawo era abadde atuweereza obuyambi. Haji Eunice Kakande bebe amanyi relationship naffe gy'abadde alina n'omukulu oyo Haji era nga yatugadde okutuuka ewa pulezidenti. Omwami ono atubeereddewo nnyo mu bulwadde bwa muzeeyi even before nga ne muzeeyi tannabeerawo. Muzeeyi ayambiddwa abantu bangi mu bulamu bwe tannalwala ne bwalwadde. So bwe tukwebaza olwaleero tukwebaza n'ebyemabega. Haji Eunice abadde atubeereddewo nnyo. State House Controller Jane Barichi omukyalo oyo naye kulungi nnyo. Pulezidenti bwe yawa oda nti muzeeyi ajjanjabwe tubadde ne bbiru mu ddwaliro nga ziri mu miliyoni nga 43. Omukyalo ku Bebe Cool bwe yamugamba n'agamba nti nina orders ezimpeereddwa nti muzeeyi agenda kujjanjabwa ne amakaadi gasiga gatambula. Bebe Cool ogenda kunsoma ekimuno kigamba Cool oyo baamu miliyoni 7 galabirire famire zino. Omutekisaagala mugaye nti bamama bazaala nnyo bana bonna abaana si bamaama omu oba babiri ne famire nene. Muzeeyi abadde amanyi bwatwala famire eno. Bebe Cool oyo yantuuza n'agamba gwe mukulu wa lona njagala tulabe nti buli famire abakyala abo babeera bafuna. Era twatuula ne taata Sala ne tutemaatema kyobola bandoza tunalaba era agenze mbukedde ate bansulawo kwekalakaasa tunamala. Abakyala bonna bwe bali n'abaana baabwe bali settled lwa muganda wange. Muzikirize nzire ku Jene Kusikolia na Loiso. Mubadde mumanyi nti muzeeyi abadde alina ensonga z'ejjeno ng'amwakyuzinga I don't know whether it is true or false. Naye omukyala ono bwe bagamba nti muzeeyi mulwadde omwana bwe yankubira mwerabidde I think Onita Morris yangamba nti Jene agambye kyonna muzeeyi ekiriwo tulina okumulabirira ng'akyamwagala ku mutima. Simanyi kiki yali amwagala naye ng'amwagala nga muzeeyi tugenda mujjanjaba ajja kuba bulungi. Jeno na Loiso naawe tukwebaza nnyo because wazza tewasiba busungu ku mutima. Abantu abala banyiiga nina abantu omubaka omu yansanga unfortunately nasimba papaani muzeeyi yali akamwogerako ebintu n'agamba naye taata we yeeyitaki. Namugamba Honorable nze nokubuuza nyinza obutategeera nsonga zemunina muzeeyi kuba I think okujjako muganda waffe Kamale abasigadde muyinza okuba temubali temutwala we are extremely private. Nga muyinza okuba mulina ensonga naye nze sizimanyi. So omubaka nakitegeera nemugamba muzeeyi byakola bigobere ku ye tubituteekamu ffe tetubimanyi naye nsobola okubonyonyola nsobola omugamba. General Loiso yali asobola okunyigira muzeeyi gwe yamugamba nekye yamunyigira era atujjanjabe atulabiridde. Tukwebaza okuba kontogola omutima gwaffe. Deputy Speaker mumaze Deputy Speaker Honorable Taibwa Thomas. Honorable Taibwa Deputy Speaker yakubira through personal assistant we n'agamba nti muzeeyi bangambye mulwadde nti kibi nti you let me know bw'oba olina obuzibu bwonna. If you need any other assistance, let me know.
era abadde consistently nejjo yankubire n'agamba munnange tusaasire taata tawonye mujjanjabidde bwereere n'atugumya so naye tumwebaza atubeereddewo nnyo. Abantu abala bonna bangi sigenda kumalayo naye munzikiriza njogere ku muganda waffe omuhamu. Muganda waffe Hamu Kikundu muganda waffe ddala era abadde abeera naffe consistently, abadde ayamba muzeeyi even before nga muzeeyi tannalwala, naye ne mu bulwadde buno ndowooza tamala asobola okutujulira atubeereddewo nnyo n'atuwa n'abantu abasigadde abangi mujjanjabe muzeeyi, mumwagadde, mumunakyalize, mumulabiridde. Kati bakungubazi waliwo ebintu ebibeerawo abantu bye boogera ku muntu ng'oluusi ebimu si bituufu, ebimu bituufu. Ebintu ebimu ebyogerwa ku muzeeyi, muzeeyi abadde alina simanyi mu oba kiri mu drama oba muki nti alina sayidi bbiri. Muzeeyi bw'omusanga omuntu ababuuza nti mubeerawo mutya ne muzeeyi bw'ati, muzeeyi bwadda ku ledio ng'obusungu bwayogeza ogamba ne waka bw'ati. Muzeeyi waka abadde mukkakkamu nnyo, bakyala baabwe sisuubira nti yali akubyeko n'omwoyo, mukkakkamu nnyo nnyo ng'akwatibwa n'ensonyi ffe abaana okutunenya ng'agenda ewa mwami Sali taata waffe era jjajjaffe nga gyatuloopa nga tasobola kujja kugamba nti bakoze bwoti. Muzeeyi tumunenye ebyamusobako naye nga ffe tumanyi nti ffe tetusobya. Tandika okunenya muzeeyi kasika gwe nga tosobya. Muzeeyi abadde muntu, abadde alina ebintu. Twebaza church nti olwaleero bwana mukulu akkiriza okusabira muzeeyi. Bibadde bimugendeseza muzeeyi. Abamanyi muzeeyi parish eri eya Wamukeera muzeeyi gy'asabira sa parish. Muzeeyi tusobola kuba religious mu ngeri nyingi. Waliwo abagenda ku street ne babuulira enjiri, waliwo abajja ne babeera religious nnyo nga ne mu church basiga. Muzeeyi abadde religious mu ngeri ye. Muzeeyi yawa basista bange balabanjulira nti abakubiriza abajja okusabisa ku South Parish ebiseera bye yabagamba transport wange era nga ziweereza ssente abajja kusaba South Parish nga akasente akawaayo akabatambuza. Muzeeyi yaŋŋamba nti amannya ge tulina John Tamale Mirungi tulina amannya 3 abasinga 3 tulinako Tamale, John na Joseph. Muzeeyi yali yaggwayiriza okutuma amannya gali yeteekawo gayagala wala kujja kuba John. Yagamba nti amannya ge batuwa buli limu lirina mmiini. John lirina emizizo gyalyo, ogenda mu church n'osaba n'owa ekimu eky'ekkumi n'oba religious. Tamale Mirungi nabyo lirina emizizo gyalyo ng'ebintu byombi abikombayininga. Ye uniqueness ye eya religion gye yalina. So kati bwe tuba tumunenya nti wapandisha eno nti basabisiza omusajja alinga taata oba alina abakazi oba babiri oba basatu, bo bamanyi omuntu gwe basalidde leero okusinga mmwe ababyogere. Omuntu waabwe gwasalidde bamumanyi era bamutegeera okubasinga era tetubajajinga. Katonda tumuleke ajajinge muzeeyi. Muzeeyi afa bweyanaatera okufa tuze yategeera nti ajja kufa kuba ebintu ebimu bisigabadde atugamba nga bitukola ki bw'otegeera nti omuntu onalabika obaaginga. Muzeeyi omu I think nagamba Bawutu, wali omwana wamuyita Bawutu akola ku State House, simanyi oba waabi. Bawutu oyo yansanga yankubira essimu. Muzeeyi bwe yampita ne tunyumyamu awo bwegwe nagamba nina special message eya president kyenjagala omuwa era bebekunduza nakugambako nti after this tujja kukasaba abalina obusobozi okutukkiriza okusinkana president tumuzisinkane. Ndowooza ye ebintu byanga basagala byogera wano ebimu nabigamba Bawutu ebekukolo namugambako muzeeyi yali aŋambye nagamba njagala kusinka bwe naba mponi njagenda ewa president era tata kyogeddeko nti yakkiriza addemu akole. Unfortunately ekituukiridde.
So kyetubasaba bwe muba munasobola ebekul ministers abali wano okutuyamba okusinkana president tubeeko kyetumugamba nga family n'omusiima abasinga wano abasinga basomera ku State House scholarships muganda wange ono abasinga mbuuza ffenna president yansasulira part of my tuition nga ngenza okusoma amafuta eddandi mu Scotland nasoma koosi ya mwaka gumu n'ekitundu tuition zaali emitwalo 2.5 eza pound nenyongerako I think when I used to analyze almost pound 15 tukakaaga. It was a lot of money the family tesukula president n'asasulira ko so omuntu waba abanyange musobola okuddeera mugamba nti mwebale watuyamba. Baganda bange wano bonna bemulaba buli omu alina neekize ng'omuntu muzeeyi abadde amanyi bw'atetenkana ensi ye n'atulabirira n'abalala abatali wano. So tetwagala mutwerabire muzeeyi tafudde weetuli tuyinza obutakola byakola tuyinza obutabanyumisa buboozi nga bwabaddaanyumya tuyinza obutalimu emireetinga naye erinnya tamala emirundi taata yagamba nti saakutuuma butuumi John ne tamala nti yamutuuma butuumi Tamale ne Dr. Tamale oyo teyamutuuma butuumi Tamale yamutuuma n'amwongerako mirundi. Jjajjaffe taata yayinza okubanyonyola taata yali so traditional ng'ayagala ebintu ebyo nti gwe John Tamale mirundi ng'ekintu ekyo kimuwa pride. Taata bwe nazaala omwana wange omulenzi omukulu mukyala wange ali awo Esther oyinza okuyimirira ku mukyala oyo afumidde muzeeyi era simanyi singa omutwale bamuddamu embaga namuzeemu embaga afumidde muzeeyi nga teyeegamya ne batuuka okumpita dokita w'emmere ng'omukyala afumba nenzija nga mpesa akasawo anti dokita w'emmere yafumbi ne tuleeta muzeeyi naga nga tina muzeeyi atugamba enkya nfunfumbire kiri enkya njagala kiri. Muzeeyi abadde musajja ng'alabirira famire ye ekyalina ne waliwo n'obuto obulala tugenda kubusigaza baganda naffe abakulu ffenna tugenda kusigaza sabaganzi nino okusigaza ffenna tugenda kusigaza tugenda kukwata tusaba otukwatirako abaana abamu bato bakyali mu masomero ga wansi. I think simanyi oba baganda nina omulala ekimwagala okwongerako. Ekirala muzeeyi yali yagamba nti bw'anaabanga awonye ajja kudda mu kyaki ekitasobose n'olw'ensonga eyo kyaki eno ezimbibwa sisango nagenda kyongerako okusinga. Famire tukutte ku mabugo ga muzeeyi tugenda giteekamu miliyoni ya sente emu era tuzirina sente ezo tuzirike mu memoro ya taata nti kyetasobodde kujja naye kale sente zijje ziteekewo eddumba ya Katonda. Bwe nali mbatiza omwana wange taata twabatiza mu kanisa eyo taata namukubisa namugamba tutandika saawa naye bantu bakuva obudde saawa eziti muzeeyi agenda okujja yakomaawo balinga bamaze okubatiza nakumatiza teyayingira taata abaali omujjukira kuba twaliwa yakomaawo ebere nagamba leero siyingidde ekyenkuba ekyennaku kyetulina nti taata teyayingiranga mulamu ate tumuyingizanga mufu singa kale oba twalindako n'ayingira neyeetambuza mufu kyo okumuwalula najja n'atuula wano n'awuliriza ekigambo kya Katonda nibi kyandibaddewo impact mulamu okusingako. Bana tusonyiwa okulandaga kampe baganda wange omu ono ayongereyo tweyanziza ne tweyanzidde temutwerabira tukyaliwo mwebageza. Kinaaliza nnyo mukulu wange yeebazizza nze bwe nzikwako kifaananyi kikadde ku kitiibwa ekiri wano singa ebadde embaga ya taata kiki ekyaliwo. So twebaza mwebale kujja kuwolerera ku taata. Taata oyo yatugamba tajja yasabanga taata yasabanga bulungi ekisomesa kyaffe wali ebifuka era nga atera kutuula mabiro nze nzijukira bulungi taata we yayingira ebyobufuzi
n'agamba ebyobufuzi tuba tulimba bantu sigenda kujja nimba abantu ate nimbe ne Katonda. N'agamba nja kuddamu okusaba nga mpezezza emyaka 7 nga maze nga mpandiika buwandiisi bitabo byange naye nga sikyakola ki sikyalimba. Kyanaku nti emyaka 7 taata tugiwozezza kujja mu kyaki naye twagaanye nnyo ojje kubanga ensanvu togiwozezza. Era twebaza bwanamukulu oyo eggulu yasiibye ku bunkenke ng'okujajinga kungi, consultations nnyingi. Bwanamukulu nga naye alina mukama we nga yalina omugulira ekiddako naye bwanamukulu omwebaza